nyuma lw'ekitongole kyayunulwa kubaggyako endagaano zaabwe ez'ebibanja kwe bali ne basuubiza okubasasula ssente okubaliyirira basobole okusenguka nga kati giri myaka 7 tebakolebwangako ate nga amayumba mwe bali ganaatera okubagwira olw'amazzi ag'abalumba. Tekera zone kisangibwa bukasa muyingira kumpi ekyalo kyonna kimaze ebbanga kirindidde okusasulwa abatuuze basenguke vula ekitongole kivunaanyizibwa ku nguudo ekyawunula okujja nekipima emyaka 7 egiyisire basangibwa nga bebamu abaakosebwa agenda okuyisibwa oluguudo lwa Jinja Western Express Highway. Okutayongerako ssente naye bamaze emyaka mingi nga tebajja kukola ki tusasula ssente tuveewo. Tulinze emyaka mingi buli mwaka batugamba guno mugenda financial year netandika paka financial endala negwako. Gijjo myaka giyiseewo 7 gimirambirira. Ng'essente batusubiza ssente ndagaano bazitwara kati tetulimanyi kyakukola wano. Kumutugamba gwa kusatu gwa kutaano omwaka gujja 6 years down the road. Which one is which? Enyumba yagwa eri awo nandi awo mbonabona bonyi n'okutuusa kati tetuyina kagenda maaso buli olukya ettaka lyeyongera banaazituwa ddi. Bano bagamba nti okuva lwe bapimibwa era ne balambibwako obubonero obulaga nti bakuyisibwa mu oluguudo luno baggyibwako ebyapa n'endagaano z'ebibanja kwe baali ne bayimirizibwa okulaakulanya ekitundu. Nanyini nyumba ganyi kwongera mu simenti kubanga mumubuzaabuza mumutwala eri n'eri talina kyakukola. Tolina bw'okikola bagamba nti bajje muzimba temubaako kyemukola katukole tutya. Bategeeza nti babasaba okwekulamu omulimu balonde akakiiko akanaabanja ssente zaabwe wabula nga bagezaako okubanya ne batuuka we bakoma ovala ekitongole kino kubatambuza enfunda eziwera. Deputy Director of Physical Planning ne batugamba nti eri ekkubo erya Southern Bypass KCCA terinaako interest yonna, so yunula webanga etubuzaabuza teyagala kutusasula bawandikire KCCA naye ebaddemu mu buwandiike. Bamaze kubala tajja kuddayo okukola ki okulima ali waka atudde alida sene yunula bulujingere kuyunula bagamba sene wejiri lingako mwezi kujja abajja kufuna mwezi kujja ifuse mwezi kujja mwaka 2 3 tete baswala. Amyeko omwogezi w'ekitongole ekyanula Alan Sempeebo bwatuukiridwa ategeeza nti bakyageza okuyamba abantu bano obula obuzibu buli kulandiddwa bikutako bali nga be ba Kampala Land Board abakyaganya okubawa olukusa okusasula abantu bano. Babatuze n'abavubi b'ekigungu balajjanidde gavumenti okuba bebazimbire oluguudo olusangibwa emabega w'ekisabo ky'ennyonyi kubanga embeera ya loobi nga bakulembeddwamu amyuka mmeeya w'Entebbe Richard Sikyundu bategeeza nti abasuubuzi bafuna obuzibu nga batambuza ebyanguzi byabwe olw'ebinnya ebirulimu. Batutereko ne kakolansi omulundi gumu nga mukama waffe ge yagamba nti agatusana amakubo gagenda kukolebwa. Naye okutambula okuva ekigungu okutuuka mu Kitoolo amazima ne bw'olinnya takisi oli yatuuka neyebuuza nti ono avaawa nga ennaku n'etujjira enfufu bw'etandika togenda ku mukolo. Jawero Mukeera na Godfrey Sempigi bakusakidde eggulu eno lwakedde TV. Kooti ejulirwamu mu disitulikiti ey'Erira etandise okuwulira emisango 40 nga gino gyavudde mu kooti enkulu Erira Ssaako Gulu ne Arua nga gyawaabibwa wakati w'omwaka ogwa 2017 ne 2010. Abalamuzi ba kooti enkulu okuli omumyuka wa Ssaabalamuzi Richard Buteera, Irene Obura, Rebecca Sule ssaako ne Elizabeth Musoke basoose ku lamuzi b'ekkomera ly'Erira ekkulu nga bakulembeddwa omulamuzi w'omu kitundu ekyo Makaya Gigi oludda oluwaabi ssaako ne bapulidde babawaabirwa boogeddeko n'abasibe. Era oluvannyuma omumyuka wa Ssaabalamuzi atuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire mwategeereza nga bweraliikiridde olw'omunyuzo oguli mu kkomera lino nga guvudde kumenyebwa amateeka obweyongedde. It was built, I think, for the capacity of the population that was there then, and the population has been growing. As usual, it has been growing together with crime. So there is congestion in the prison. That's a fact. Buteera agamba nti esigedde muziri irina okukola obutasamu oyo okulaba nga bakendeeza ku misango egiri mu makooti. Ategeeza nti ebbula ly'abalamuzi kimu ku biviiriddeko omujjuzo mu makomera ng'omulamuzi omu aba alina okuwulira emisango emingi ddala. For instance, in Erira have one judge, one chief magistrate. But look at the population of Erira from all its corners, bordering Soroti, Kitugu.
bwatasabye gavumenti okwongera ku bungi bw'abalamuzi mu ggwanga. Abalamuzi bano bagenda kumala sabbiiti 2 nga bawulira emisango gino mu nkola y'emutimbagano emanyiddwa nga Zoom olw'ekirwadde kya COVID-19. We shall go to court with lawyers and prosecutors. The prisoners will remain in prison. They will hear and see the proceedings, and then the court will proceed to give judgments. Butera asabye abantu okwettanira enkola ya pre-bargaining yaleetebwa okendeza ku munjuzo mu makomera. Egimu ku misango egiwulirwa kuliko gwa Global Rogers eyakwatibwa mu mwaka gwa 2013 ku misango egy'okuusa ku bubbi ssaako n'okutemula wa bodaboda Achao Geoffrey. Ono yaweebwa ekibonerezo kya kusibwa emyaka 47 okuva omulamuzi by'abakama. Global agezezaako okwagala okutoloka mu komera kyokka ng'alemesebwa. Alison Apunyo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Agava mu nsiike ey'ebyemizannyo mu mipiira gy'amasaza aga Buganda Mawogola etandise na buwanguzi mu mupiira gwayo ogusoose mu kibinja ekisooka nga yo Butambala ekubye Buluuli golo 2-1. Muzannyo gwa tena ogw'ekyoya ogwa badminton batongoza empaka eza air badminton outdoor mu kaweefube ow'okukuumira abazannyi ku mutindo. Omupiira wakati wa Singo ne Mawogola gubadde gwa kusatu mu kibinja ekisooka ekya Butikkiro mu mpaka zino ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno mu kiseera kya Fufa enjeru. Ekitundu ekisooka kiwummudde Mawogola ekikulembedde ku ggoolo emu ku bwereere eteebeddwa omuzannyi Alex Mutebi mu ddakiika ya 35. Baba eno Mawogola Alex Mutebi. Mu kitundu ekyokubiri Alex Mutebi afunidde Mawogola ggoolo ey'okubiri mu ddakiika 75 ng'ey'okusatu. Eteebeddwa Albert Kibirango mu ddakiika y'ekinaana neguggwa nga Mawogola eguwangudde ku ggoolo 3 ku bwereere. Aleese Omutebi baba badde babuufu nnyo banywekereza rockbomo. Eno Mawogola baba. Ate ky'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa badminton mu nsi yonna ekya World Badminton Federation kiwadde abaddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga aba Uganda Badminton Association ebikozesebwa mu muzannyo gwa badminton ow'ekika ekya air badminton outdoor. Omukolo ogwaniriza ebintu bino gubadde ku Sharing Hall Ensambya nga gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo. Omubadde n'amyuka omuwandiisi w'akakiiko ka NSS David Katende. Otunulira embeera yaffe nga Uganda abatalina nnyo indoor facilities nti kino kitwanguyiriza kiwadde abantu baffe omukisa okusobola okuba nti bajja kusobolanga okuzannya omuzannyo guno. Nga kapya nnyo mu bikola tugeze kooti engeri we tukazanya bwe tuzanyira wanjawulo nnyo okusinziira ku badminton w'omunda bwe tuzanya. Ali ne kashato kawukanamuko kazitowa ate ne bakakonya ku mubiri kaba kaluma. Olw'okuba omuzannyo gwa badminton guzannyibwa mu biseera ebibike gye gimu ku mizannyo egibadde gitannagulawo wano mu ggwanga olw'ekirwadde ki COVID-19. Wabula nga kati abaguzannya bakusobola okuddamu okuzannya olw'ensonga nti omuzannyo gwa air badminton outdoor guzannyibwa bweru w'ebiseera wabula nga abazannyi bakusooka kugumanyiira. Gabadde mawulire agabutikidde tosobwa agataliko nfuufu ku ssaawa nnyangu. Kusibulidde wano nze Aida Nakazibule. Sula bulungi oweraba. We